ebintu bingi byantuukangako mu the New Eagles nga nesobola bibulira mukulu lutaayo. Nze nabeerangawo nga nina ssere nga n'okunyirira kwange kutono nnyo era abamu baali balowooza nga nina siriimu. Naye abantu bano be tusembeza ennaku ezimu munnange, abantu abasinga baba tebazze kubeera nti bakusapootinga. Abasinga oluusi bajja nga bazze kukusuula. Natuuka ekiseera nga nina okuva mu the New Eagles olw'ebizibu bye nakola ki bye nayitamu. Nze muntu eyabeera mu the New Eagles nga bwe mpakinga emmotoka yange ne babala nti no ntaddeko empiira empya nga bagisala. I'm this kind of a man eyakera gwe baali bawaddeko amacupa nentuuka nengula obutwa netta enveewo. Mu bulamu tubeera ne bakwano baffe nga tulowooza nti bakwano baffe we tunaabeera nabo bagenda kututuusa ku biwanvu oba tugenda batuusa ku binene, naye bakolerera ekintu ekyo ogudde otya ofudde otya. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching M.E, as in ME Media UG. My name is MC Rodez. Pateka the Maker is my AKA. Mugamba mutya. I hope everything is hank-dory. Kasubire buli kimu kitambula bulungi. Welcome to this other episode on our channel. So man, feel free to share, like and comment each and every single time that we can spread the word of mouth. Mpola. Edutainment, infotainment and everything right here on this channel. I know me and you know that there is a story that has actually been crossing lines on press media ne ku social media koko nyini. Eri omuyimbi waffe Jovan Luzinda. Jovan Luzinda ono gwe twogerako ye hitmaker w'emboseera. If you didn't know, ye yayimba Nalalira. If you didn't know, ye yayimba True Love. Ne tusalawo ffe ng'aba ME Media tumunoonyeeko tunyumyemuko naye atubulire kitambula kitya, music agamba atya, stories eziri mawulire aziraba, stories eziri ku press media aziraba, ye kikyakirowoozaako ali mu mbeera kisawa zino tubeere nga tukikwasaganya nga tugenda mu maaso. Every single microsecond of time tubeerawo kutuusaako ebifudde mu entertainment, lifestyle and everything. So this is the only channel gy'olina okubeera nga weekuumirako, nga weekwatako, kubanga buli kimu Fabachirina. We are the real thing. Abasigadde sample. Mr. Jovan Luzinda, happy to see you today. Nayendoza, first of all, first things first. Ngenda kusaba osooka obuuze kuba wagizibo. Abawagizi bange nsanyiza okubalaba keera azino okubawulizaako n'okuba nga nsobola okusharinga nammwe information oba kibayita edutainment information. So n'abali ku mukutu obudde bunene mwebala okubeerako abali ku Jovan Luzinda Facebook, YouTube, Twitter, Instagram namwe mwebala okubeerako n'abaze batambula nange ebbanga lyonna. Thank you so much. Exactly. Yeah. Jovan, how have you been of late? Kyenja okugamba mutandiko ebintu buli kimu kyandibadde nti kyali kirungi. It's what I can say cause nayingira endongo nga sirina kyeŋŋamba nti ngenda kufunayo ekibi kyonna nga mmanyi munda ngenda kufuna birungi byereere era nalowoozanga nti bwe nakuba hit mukama nga agimpadde kye yakolera mu ntandikwa wennyini cause my first song was Mutamivu ne lukubirawo. My second song was Mbosera, it was a mega hit. Oba okitegeera so mu mbeera eyo nalowooza nti kati we bituuse bagenda kuba bandabirira bulabirizi. Yes. Olunaku olwaleero nga bwe tukulina wano ku ME Media. Jovan, oli mu industry ate okyali muvubuka w'amaanyi. And I know very many young people out there look up to you. And one day, one time, bagala babereko mu space gy'olimu, bafune ku ttutumu ly'olimu, osanga n'okutuuka kokko w'oli ssaawa zino. So as a young person, weezuula otya kubanga abavubuka tuba n'amaanyi mangi. Woba okyali n'amaanyi mangi, oba oyagala ogezeeko kino, okole ku kino, tryinge ku kiri. Kati gwe Jovan, now how do you sit down n'ogamba nze nsobola kuyimba, abasamba omupiira kabasambe, ababaka netball bagende, abakola ki bakole kigwe? How do you find out yourself? Kiki osobola okukola era n'okifokasingako okulaba nga olunaku olwaleero mu Uganda tulina Jovan Luzinda erinnya erivuga? Kyenja okugamba ekisookera ddala nze ndi musajja eyatandika nga ndi musambi wa mupiira. Kisookera ddala. Jovan nga tolabika mupiira. Oyinza obutakiraba naye ndi musajja eyali omusambi w'omupiira nga nkuba ennamba zino wammanga. Nkuba deep 6 at the same time nkuba namba 2 wemba nga njagadde gikuba. Ekirala nkuba namba 9. Oba okitegeera. Ne 7. Olwo omupiira ogusambira wa? Omupiira ogwo nagusambiranga Lugazi. Lugazi. Era nze omu ku basambirako ne ku ssomero lyaffe
eyo ku Meta eyo Meta SS nenze nasomera ku Parents International College era kwe nasambiranga omupiira nenga tusambira tugatta ekisawe ife n'aba Meta SS so era ekyanzija mupiira bankuba lubirizi ne balumenya neŋŋamba omupiira guno nno kuba bamala oddukuba ate nze mwenyini nejjanjaba bantwala mukuntwala mu ddwaliro bampa buweke babuyita buli obuweke buwonya bulumi bwali butono nnyo we buti kati we babumpa kuba nali sissa bakuba olubirizi nembira nga sikyassa ne banzirusa nga ne bantawala mu ddwaliro kuba wetusambira eddwaliro liri kumpi nnyo ne wetusambira kati ne bantwala mu ddwaliro mukuntwala mu ddwaliro ne bampa obuweke ne bankubayo akayisa akabikkula oba katamawuggwe ne mpulira nga ntandise okussa ne banvuga ku booda ne bantwala ewaka kati mukuntwala ewaka tiwali kye bampa buweke buli bwe baŋŋamba sigala ng'omira obuweke butono nyo babuyita babuwanya abantu bathima babuyita citrizine bampa bu citrizine nemmira paka we nawona naye olubirizi tebaalugjayo era ne kakati we luli lwazimba naye nesikifaako nnyo tebaddamu kunkyekingako kugamba nti omukulu ali atya gwe bakubye mu kisaawe kuba nali nsamba gwa ssomero kyovola tuli twigidi nnyo mu system zaffe z'abannayuganda picturing around wenali nga nsoma back in the high school nga baboola baba n'amalala baboola muba n'ettutumu gwe ettutumu lyo lyali litya cause osobola ogeraageranyamu at least by that time ng'oli boola oli ku ssomero I was like the president kyenja okugamba cause ba HP bonna baali batyanze all girls shouting your name girls ate nga tusiba okuva ku senior 1 mpaka senior 6 kwanza natandika okusamba omupiira nga ndi mu senior 1 ku ssomero ate nga ne mu primary yange nali nsamba omupiira oba okitegeera kati mu mbeera nti nali nsamba omupiira nagenda ku ssomero ku secondary nga ngattako bugasi kozi baali bamanyi ensamba yange nensamba bulungi nnyo mukama nanyamba ngate n'okuyimba mmanyi ngate bwensira mu kumayiminga ate kwanza nali nga mmanyi n'okukwatamuko ku nnanga so nga abawala abafukamira naye olwokuba nalina ensonyi nyingi mu kaseera ako nga sibawa budde bwange cause nalina ensonyi ng'ate mwana ngamba tya ka Jovani ndi wano nebuuzaamu singa tiwafuna incident eyo kugamba nti wali mu kisaawe n'ofuna incident eyo ey'olubirizi and all that kind of vibe wandibadde olowooza nti okyasamba mupiira obeera wandibadde wa switching adda ku career ya music? Okay, nandibadde obudde buno era nkyali mupiira olw'ensonga bannange bonna be twasambanga nabo bali ku Uganda Cranes abamu basambira mu nsi z'ebweru eyo so kitegeeza nange nandibadde bafeni baani nandibadde nange kati ate ndimu ebyo osanga ate nandibadde wakabi nnyo oba okitegeera oba osanga era ebizibu ebimu era bye nandibaddemu so tomanya byonna ebitambula koze ebitambula eno byebimu byebitambula newa neeriya oswitchinga otya olabye nga olubirizi balumenye olaba nga tokyalina next mupiira tosobola nagwagala gusiba kuba ongambye nanga wali ogikoonako ate nga bwe kujja mu miming oyimba n'ennyenje ne zikubira engalo era awo bwe nava mu mupiira nga bakwano bange naddala n'abawala nga bagamba naye kati gwe osomera ki osobola kati okuyimba osamba omupiira mukama yakuwa talent osamba omupiira oyimba kati ate okuyimba oyimba nnyo gezaako okuyimba biki nga naye byonna mbite olw'ensonga ne ku stage nali nga bwe ŋŋendako nga nyimba nnyo nnyimba za Katonda kati nga ŋŋamba naabeera ntyawo nga abantu bantunuulidde biki munnaye ate bwe nava mu ssomero ate saayimba ate nagenda mirimu mirala nembonaabona nnyo awo ate maama wange nga nvudde mu ssomero biki maama wange nandaba nga nsobola yendoza yandabanga nga nsobola oyimba nga mbeere waka nenyimba omuganda nga bamuyita Aida alwakuba kataliiwo ali mu nsi z'abazungu eyo nakola ki nga tuyimba nnyo naye nga tugamba mbu tuwandiika nnyimba nga mbeera ne Aida nga tuwandiika ennyimba obuyimba obupya obwafulumye nga tubumayimingawo ebityo kanaŋŋamba maama naŋŋamba Jovani waliwo kati time yatuuka nali ndi ku mulimu maama naŋŋamba naalaba amawulire ku TV emu by then waliwo TV yaliwo eyali alina omusajja yali ayogera
amawulire kigudde gundi ebyo nagajuva ndabya amawulire neno Eagles bayawukanye ebiki nemugamba nangamba neze nakulira osobola okuyimba lwaki togenda nogezaako fakyokubeera ngaobonaabona ebyo ogenda eno ddeeri sokoleke maama we yakuzigira Eagles yayawukanye bakozeyo New Eagles tubakoze New Eagles biki wandigeze bagambye audition zitandika nkya saawa kumakya saawa emu kati maama yankeza saawa zalinga 11:12 nampa emitwalo 2 nafumbira chai bulungi nnyo nampa akajaketi ke akamu bwe yali alina nangamba Jovan dinya taxi namperekera paka ku kkubo neninya taxi kube waffe ne ku kkubo kumpi nnyo kumpi bigere nga 5 ng'oli ku kkubo na ninyisa taxi nenjiwe 12 nentuusa paka mu town awasigadde ne wenatuuka mu town abasajja ne bankwata aba bali babbi bali bafere wenatuuka e Kampala awo kwentebe road awo kusaya Queen ebisajja wenabigirira ne binkwata mboina kuba nali nina ensawo eya camouflage nengambe nensawo yamaje biki olala chini kama biki mukanda biki viato dekali binkube engwala nembiganze ndi mwana mutogwe muliko ndina kuba nina idea somero ngekyaliko kuba nali ngize senior 4 nga neyongerayo senior 6 nenga ne senior 4 nyini sinabajimaliriza nenga na dropping out nebangamba kati Jovan nangamba gwe biki nembaga naimwe ngenda amazima nali muto nangamba nensawo nembabuze nensawo yamaje nangamba we hapana ko biki kwogera ngane bogera olimi luli oluswahili nambagamba okay nangamba wiko na pesa biki nembaga nina sente patia patia biki nembajira yose nenzi nembagamba hakuna nangamba ziweddemu nti kati baba bachangira bajjamu ensawo yange batekali ebintu bye nali nina kwa nali ninamu obugwe bw'abawala bu chiffon kwa nali nkola emirimu gyange emirala netunda n'engoye yes. Kati boche bakola kati mba ndiyo nga muganda angajja bamuyitandagire ngajjanga andaba ngamba Jovan chichi ngamba bano bankute mbuno nine mundu mbu ndete emundu ndete ngato z'abasirikale mbwe zali mu nsawo eno nababuze n'ensawo y'amagye anti kati twagana ensawo z'amagye kati yazijja kumbe bali bayaye ne bamugamba leta sente naye n'abawa emitwalo 2 kati yabawa sente nangamba Jovan sisigaza sente ne nankwatira sente ze yali alina aba 15 nangamba weyongereyo nengenda netambuza bigere nagamba okwata sente zino nzidie nga simanchiddako jendaga okumanya nga zilinyemu bodo bacho ba taxi kantambulewo nga ngenda mbuuza dance floor nga bangamba weyongere otuse ne mbasi natuka wachabule just wali bwekityo mukama nanyamba nentukawo bwe natukawo ne sanga line ngari mpanvu nyonyo nga nene nyonyo abantu nga 10 ba 12 nga bali awo olongo verugazi oyolekera dance floor wali olina idea ku kibuga nali nchina ka idea ko nze obulambu bwange bonna mbadde nga kumpi mu town nga nzija bwenvaamu bwenziramu nenga tanga from town to Lugazi so mu mbeera eyo ate nga nafuna omukisa nti muzeeyi wange nabe natambulanga nga nnyo naye kati nga making sure nti anjigiriza ebifo ebisinga obungi bwekityo kati mu mbeera eyo munaye nentuuka ku dance floor nasanga abantu 12,000 abantu 12,000 natuukali nga batuuka ku kkubo eno taxi gye zitandikira ekkubo gye litandikira eryenateeta nga bonna bagenda kukola auditions balinda babawandiike mu bitabo kati nze natuuka nembagamba nze nabayitako obuyisi nemba agenda otunda engoye nengenda eyo munda kati natuuka we bayingirizaamu amannya nasangawo gayi bamuyita Joy netandika omukuba tabiri kati nga ye kyakola bano abasaba sente kintu kidogo oyingire mangu kati nga akola abo bamuwa sente nze nga ate sirina nemukuba tabiri nemukuba enjiri nemugaa ne kankolereko wano bwe nayingira saafuluma we natuuka munda ngenda okusanga abaana nga bayimba nembeeraawo okuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 11 kati ku ssaawa 11 ne bayisa announcement nti tugenda kuggalawo just mbayisiza mu bwangu tusobole okutuuka ku wawendi leero
tugenda kugala ku saa 11 so atanaba kugira mwandibadde mwanguwa abalamu najjencha owennyini nze saalinda byambutu najjencha newaganya mpola nengenda nentuuka backstage nensanga omukulu boogera ne mugamba ondaba nze ate nze bwe nnyimba abalala bonna abalala toleeta mbadde musaaga busaazi nagamba bayagala kumanya ne mugamba no byenkubulira mazima simanyi buvumu gye nabujja ekyo sijja kulimba kwanza ne musajja w'ensonyi nali musajja atamanyiira era simanyiira ne mugamba nze nnyimba siri wa bulijjo gwe kyoba omanya nagamba bugizako notumanyira ogenda kitegeera oba oyimba bya kisiro ogenda kitegeera tugenda kukwata tukutwale ku gundi simanyi owandiisa ne mugaa sineewandiisa naye kati oneewandiisa ate ogamba noyagala kuyimba ne mugamba olw'ensonga nti saafunye chansi yewandiisa bagambe mbakomye okuwandiika bweru bikyate nga nze mbadde njakozesa mukisa nagamba kwata microphone yimbamu nambuuza ogenda yimba luyimba kikati ngaobuyimba bwange nabutegese dda kwabbo nali mbumanyi ab'eŋŋambo Brazilian nenyimba baluyita gwe wange ab'eŋŋambo baagala kutwawukanya nga nze mutima gwange nasiima gwe olw'empisa z'ennungi ze wandaga mu mikwano gyange balonda gwe kansuubire nti tokyusa embeera zo oŋŋumye nze ndi wamu n'omwesigwa mbana bayaye kyebanoonya kutwawula kibanoonya kwekundekaawo boba neddize my gwe wange gwe nasiima ye gwe mukyala sirina mulala my bwe kityo omala okubamu akapera abakulu bagamba ki olwo omuzinalo guno gukola kyeri bawulira abantu ne bakuba enduulu alinye biki kati bajaji nagamba alinye onagamba gukufedde oli luddawa biki yabadde ngamba mbu ogenda oli ki oyagala tumanyira kitegeeza mu call audition wayimba n'abazze okola audition ne bakuwagira bonna kati ne baŋŋamba linnya kati weyaŋŋamba linnya ono yampadde omuzinalo mukulu boogere nentya ne mugamba asigenda kulinnya just mbadde njagala kulagamu nagamba linnya oyagala kutta mukisa gwe ne mugamba saagala kutta mukisa naye ntidde nagamba linnya nankwata by force nanteeka ku stage nagamba kali wano keekoza bwekoza ne bamugamba oyo mwana muto gwe tomulaba nagamba kale kati atuyimbire nno kanambuuza Jovan otidde nti bambi biki kale breathe in breathing in out breathe in out awo ne bagamba Jovan osobola gwani nti nze Jovan osobola luyimba ki olulala ne mbagamba nina oluyimba baluyita abamala obudde lwa Mukoronad Mayinja nagamba yimba mu olusobola nti olwekakasa nti engoli mwana muto kubanga osobola oluyimba ne mugaa nsobola ne bagamba yimba tandika nentandika amazima nali ndowooza nti buli gwe basiba abamubbi era nga mmanyi nti buli gwe bayiga aba n'omusango omuntu nga bwe bamukyawa mba mmanyi bamulinako ensonga naye maama nedda abamutulangibwa bwemage abawulira obubi ng'ofunye akalungi munnange bangi omulala alekawo enkota kyokka n'alingiriza omunwe saasira abagolola engoye ponga munda balina amavuunya balabye n'ensusu ennungi ezibikka emyoyo egyaddugala abamala obudde namuguma abatabaanukula n'abokya ebiseera okugeyanga ataliiwo tebakutiisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu obukyayi bwaliwo okuva dda lwe lulyo lwe twayonka awo wennyini oyimbye nagamba mwana gwe waliwo abajaji bangi nagamba ogenda kuba wakabi mami Judith babire nagamba gwe mwana gwe ogenda kubonyaabonya ensi eno bw'onaayimba ensi ejja kuyuguuma nagamba bw'onaabanga weekutte bulungi ogenda kukuba ensi eno yonna
naye gwe manyi oli wanjawulo buli omu nampaana muganda nga we natandikira okugamba nti ebigere ebisooka ebyokuba owakabi bwe byatandikira era mukulu Lutaya n'avaayo najja n'agamba this is the boy I've been looking for no ye guy ye ngamba nibamuga ave ne ku stage ne banzija ku stage ye mwenye nankwata ku mukono ng'olwowulira otya tomanyi nga mpulira obwasita bwazedda nga mpulira ndi wakabi oba kitegeera nga mpulira ndi wakabi nga ndaba nze agwana nga ndaba mwana nzani gwe batwala nga bonna bayayana bogereko ne mukulu Lutaya nga naye ate nze yankutte nambuuza walidde dda ne mugamba nedda wafunye ku kyokunywa nedda ne bangulira ebyokulya ne bangulira ebyokunywa obulamu ne butandika okunyumira awo mwana obulamu ne bunuma ne mpula nga nfa oh my god awo ekyaddako naŋŋamba kati tugenda obeera wa ne mugamba gye mbeera amazima wano siinaawo waka nze mbeera Lugazi naŋŋamba katogenda kuddayo bakuwa ennyumba nayita mukulu boogererawo ne mukulu bamuyita mukulu Ibra n'abagamba mumuteeke mmotoka musooke mutwale wali ennyumba bano bakyali mu auditions nze ne banvuga ne bakuvuga bakutwale bakulaga ennyumba gye nina okubeeramu owulira otya time eyo kubanga omuntu eyazze bakukutte mu kibuga otambuzaako ebigere otuuse wali abantu bangi owaguza ogezezzaako okupalapala nnyo okolera awo bakuwadde omukisa kikubye bakutadde mu mmotoka ate bakutwala kulaga nnyumba Jovani owulira otya time eyo anti nawulira nga obulamu bye nalootanga bye ndimu olaba bitandise ndaba bwasita buzze munnange nga banvuga nga bantwala ku Kyebusaabala ngenda okutuukayo ng'ennyumba gye bampa ennyumba erimu tails ennyumba buli kimu li self contained ngamba ebintu bye nalootanga bye ndi mu kulaba nga asirikira n'ogamba yenze oba tulinda omulala gwe tomanyi awo obulamu ne bukyuka ebyaddala nendaba nga banfaako nebama ne babagamba mutuuseyo nti tutuuse mumuleete kati afune ekyokulya nokupaka lasti kuba akaseera ko paka lasti era etandika butandisi nga wakaita oba nga wiiki ng'emu ng'eguddewo 2015 nengira ne bampa ekyokulya ne bampa ekyokunywa emmere ndi ya nkoko nywerako juice obulamu bunyuma emmotoka banvugira mu mmotoka yali spatio by then mwana nga ndaba byakayo byonna byendimu obulamu bwepisemu bw'okubonabona bonna emabega kwoza mmotoka biki kukola mu kanso state kanso biki byonna byonna ebyo nga sikyabijjukira ndaba nga Katonda nsasudde so nendaba nga ndi mu kunyumirwa bunyumizi mbeera awo ennyene awo wenatandikira okugamba nti kati era mu Jovan Luzinda gakuza katono emabega katono nnyo because you told me mama we yalaba akalango ku TV nakugamba man kino kyekitambula how about you jump on it kakati omukubira simu kyawo after that excitement bitu bikuguddeko speed mpola what was her reaction like kaseera ko samukubira simu era teyaddamu kumpuliza kumanya kiki kiddakaawo omuntu yakutadde nagamba nti sebo genda weete gw'obiguddemu sebo kati dakiika ziro omugamba sijja mukoonako kati kuba by then sayina simu nali sina simu nali ntambulirawo nga muntu ekyala nga sina nnyo kimbeeza na simu kuba emirimu gye nali nkola gyonna omuntu asobola okubaako wanoonyeza kale I think nali mu bulamu obw'ekisiru it's what I could say naye Mukama nannyamba byonna byonna nga ebyaliwo ngenze nfuuse wakabi mu kaseera yadde nga nali sinabafulumya luyimba mwana oli wakabi yes nga mpulira ndi wakabi gomanye okubanga tonnatakayimba naye ng'owulira oli ku cloud9 yes nga n'akayimba kenyini sikalina oba kita tebanakampa n'olwokuba nali ntambula ne mukulu Lutaya kyenja okugamba nalaba nga obulamu butandise okunyuma obulamu nga wakabi biba birala muka seba yakyuse olwo nga nze muntu mukulu Lutaya gwayinza okubanga avuga emmotoka enajja alaba enze manyi kitegeeza manyigaba mangi so obulamu ne bunyumirawo ne maliriza Mukama nanyamba nenfuna akayimba wayita ebbanga tono nenfuna oluyimba wenafuna oluyimba oluyimba lwali lwa Mutamivu kati wenafuna oluyimba olwo
But things got change. Naye yadde tebyakyuka nnyo nga omanya ebya Uganda nti ne bw'okuba hit osooka kumanya wa ssente gye ziva awo ne wajjawo nenkola ne wayitawo era ebbanga lya mwaka nenkola baluyita Mboseera ne lunge nebeera mega hit. Eyo giveeko Yali mbe osooka ogireke eyo yo bw'ofuna akadde tula wansi Mboseera osooka ogireke yali mega hit. Awo obulamu bwakyukira nalowooza nti buli kimu kigenda beera bulungi kenkubye hit kenfunye obuyimba obwombi Mboseera ne Mutamiivu muganda nga obulamu bwakyuka obulamu bwakaluba bwali munyuma nga bulimu sente zo zaalimu naye ng'ate ebizibu bulimu binene nnyo bingi oba okitegeera buli level n'ebizibu byayo kati I'm imagining maama wasooka kati kulaba ku TV because you just told me mu ebiseera nsuubira nti wali ofunyemu kasente Jovani nga okuttemu ddayo wa mama wange kulimba olwasookera ddala lwa Mutamiivu ne mutwalira oluyimba mukulu tayantuma Jovan genda oleta olimba mu studio balumaze biki olundeetere wano kati nze bwe yantuma nagenda bugenzi paka waka nendutwalira maama nalulaba naluteeka mu yali DVD by then nagaba ne mwana yakoze oluyimba lulungi naluwaana mukulu tanankubira esimu nambuuza Jovan oluyimba walutadde wanga sikulaba oliwa nemuganze ndi lugazi netadde nagamba kakati tulimba tutwala ku radio biki nagamba kale dumulekere maama kalate maama ye yali aluguze 15,000 sokoleke maama wo yasooka okusupportinga mu career ye yakugamba nti ku TV kiggwa bakubye akalango omuleetedde oluyimba akutaddeko channel. Yes. Era bwe yampa 15,000 ezo bane nawulira bulungi nenda kati nga Sydney no gimulekera kuba agiguze nenjimulekera nangamba oluyimba kale lumulekere kati mba tukyali awo obudde buyiseewo bugenderedde tugenda oluyimba balukubye ku gundi ku radio stations ez'enjawulo balukuba kweno ne balukuba kweno kati abanagamba abaali baluwulidde kunagajo bane waluyimba lwe bakubye luti mutege radio biki how obulamu bwe bwakyukira so naye mu kukyuka tebwali sijja kugamba nti bwakyuka bulungi tebwakyuka bulungi mbotyamu obulamu tebukyuse hiti ogirina buli woyita kati batandise okugamba nti Jovan Luzinda wuuyo era nga baali bajja nti mu kino toyita mu kino be bajja nga bebeereese nga tebajja beegayirira bajja bakutte ne ssente basobole okubeera bakyaliibo naye abantu bano betusembeza ennaku ezimu munange abantu abasinga baba tebazze kubeera nti bakusapootinga abasinga oluusi bajja nga bazze kusuula kuteeka ku ttaka oba okitegeera bwe kityo ngati nga sina kutwala speed Jovan osoose n'okola oluyimba olwasooka Mutamiivu lwe luyimba lwo olwasooka olw'amaani oluyimba lwange lwasooka ali Mutamiivu nenzizaako oluyimba Mboseera n'ennyimba ndala nyingi era oba otaddemu Jovan Luzinda osobola oziraba nyingi ziringa ennyimba 7 ku 8 cause industry nakagimalamu emyaka 9 kati kakati oyingidde bandi gye bayita New Eagles obulamu bwali butya mu New Eagles awo sooka ombuulire Jovan obulamu bwali butya mu New Eagles osanze abantu abapya mutandise okukola kyali kitya etsoka nze mu The New Eagles mukulu tayanjagala nnyo ne mami Irene era still anjagala nnyo nze gye bali ndi mwana era bwe baba boogedde sinza adde okunyega ekigambo That is very good by the way waliwo abantu abamu abatuuka ewantu ng'omuntu yamukwatako but after some time agenda okulaba nga yakikubye nnyo tokyalina kyomugamba tokyalina kyomunyumiza naye it's very good thing okubeera ng'okyali humble nga tokyali submissive eri abo abantu abakuwa hand in the first place kakati era nabeera nabo obulamu ne bukyuka by the bo bakyusa obulamu bwange nti newendi wano olaba nsobola okuba awo mu mbeera nga nsobola okulabirira mama wange ne taata wange lwakuba tata wange taliiwo nsobola okulabirira baganda bange bwe beetaaza obuyambi bwange jange muzeeyi wange yayitamu kibi nnyo ekyo awumule emirembe era mukama amusaasire ebyo ne byamusobako
nenga gwe manya butambula kyenjo kugamba. Kati mu New Eagles awo tukulabye ebintu bingi obikoze mutandise okuyimba funyemu oluyimba olutambula wane Uganda singa oba ofunyemu oluyimba olutambula blood ebintu biba bikyukamu okitegeera akasente oba otandika okuyingiza emikwano emipya ofuna ebintu obulamu bugondera naye ate gweokoze statement n'oŋŋamba nti ate we wafuna oluyimba olutambula ate obulamu bwayongera kukaluubirira Kajovani awo omuntu we yeebuuliza obulamu bwakaluba butya muzeeyi olaba bayitha kino kankibuulire like buli muntu asobola okukitegeera obulungi olwa abantu abagenda mu bulamu ne bukyuka n'olaba nga bukyuse bya ddala kyokka tinowabaawo abalala abagenda mu bulamu n'omulaba nga eyandibadde aseka lwakuba nti mu Buganda ffe tuseka oli nakubuuza oli otya n'omuganda ndi bulungi nga ne wasuza enjala oba kitegeera ng'olina ebizibu ebikuluma bingi kati nze bwe nakuba hit ebyaddala nalowooza obulamu bugenda kuba bulungi nnyo nalowooza ensingi maze njivunamiza ate kyala tinakuba hiti yange ndi mwana muto ffe abakulaba tetumanyi nti ebyo baki ffe tuba tumanyi essanyu lyokka kati gwe buvaayo n'otugamba nti ate biralamuko era tugamba kiki ddala kakati nze bwe nakuba hiti zange ezebbiri n'endala ennyimba ezagattako nga good songs eziwerekera hits obulamu bwa esente zo nazifuna sijja kulimba sente nazifuna sente ozifunye Jovan takyasula njala Jovan takyakola ki takyabonaabona ali mu bulamu obulungi ennyo naye ng'obulamu obulungi obufuluma mu nnyumba ennungi mu nnyumba eya kalina muganda wange maziga meerere awe twagalira ddala okumanya muganda kitegeera ekisooka nze nalina embeera nti I was this person eyali tali nnyo nti ndi kubawala njagala abawala kuba nze bwe nayingira the Negos mukuluta yantwalanga mu bantu kuba yali anjagala nga mwana we era yanjagala nga mwana we yantwalanga mu bantu ne bambuulirira abasajja abadde mu ndongo abakulu biki omusajja yaŋŋambako nti olaba kozze wano ogenda kufa wafudada kozze wano ogenda kola yes ogenda kufa mu kaseera ako yali ategeeza ki kanze saakitegeera naŋŋamba ekisooka oli mwana muto ekyokubiri ogenda kwebaka n'abakazi abakulu oyagala toyagala omusajja nga bwakugamba naŋŋamba ekyalo ogenda kulwala siriimu naŋŋamba ekirala ogenda kubeera mu bulamu buli obukambwe ennyo obugenda okuba nga teweetaaga otukenga ne sente tozeetaaga otukenga motoka togyetaaga otukenga amazima nga zindoza byaŋŋamba be bano abasajja abataagaliza otundatundamu ogamba omusajja akikubye bwe nti ate ntuuke nga byonna mbifunye ate ntuuke nga byonna tebikola makulu nga kijja kitya ndaba wendi ndi wakabi kiki kyogenda okuŋŋamba mazima ddala ndaba tebirina makulu n'olwokuba nali nakuzibwa nga nsobola kitegeera neŋŋamba asanga byayogera nembireka kubanga omanyi obuto nze byoŋŋamba byonna sibitegeera yaŋŋamba ebintu ebitali ku myaka gyange ku ntegeera yange ndowooza yangassa mu tayimu eyo nene nsigala ŋŋamba sigenda kufa sigenda kubeera bwe nti kati ku bigambo bye yaŋŋamba byennyini nagenda okutandika okulanga abakazi abakulu bajja gye ndi Jovani awo wennyini ng'abakazi abakulu beereeta gy'oli yes olwajja agamba atya Jovani tugende tulyemu ekyemisana kati I think wano kati kankubuulire nga bajja gye ndi ajja nagamba Jovan ajja katugambe nga mwategese ekivulu kukola ki najja nakufuwa sente ayinza okufuwa miliyoni nga namba nakufuwa oluusi miliyoni 2 oluusi najja nebakufuwa emitwalo 5 nga naye oyo aza kufuya 5 olwa kufuya miliyoni wali azze nakufuwa ngene bonna abakazi bakulu abawala abalimu abato yebo nga bafuwa sente ezizolaba eziri gundi eziri reasonable yes kati nga bwamala nga dda backstage nga swama oluva ku stage mboyingira mu motoka abako ne bano bapalapase bapalapase bakwita ayo bebakwefasa tebakwefasa gwe ngo ga bambi how are you how is life bichi bana tukwagala bichi wowe nyine naye ngajja mu time yemu bana olaba oli ate yasinga okwagala
kuba bano bapalapase babazze oluusi no baba bakwetaaga kati naye abalina okujja n'agatta muki mu bapalapase biki Giovanni nkwagala biki bayize mbadde munakasiri kanka kwongere nga nakakakuwa olugira agamba mpa ku namba tujja kwogera ngokwate namba ngo abantu nga bana balina omutima omulungi nga nalwawo basanga osome namba bosome namba bisigadde awo nga gamba tujja kwatagana enchangajja n'olalanga ajja kusho n'olalanga ajja nga kola ekintu kyekimu oguddako nga kwakubuuza akubira essimu ku makya akubuuza Devan, how are you? Good morning. Bichi. I'm fine. Walide nalide. Asinaba. Madde nkyali mu nyumba. Bane egenda ofuna ekyokulya nga kuterako emiliyoni. Obulamu ngawo ng'ogamba kino kikola. Yes. Akuterako emiliyoni. Olumala okuterako emiliyoni. Nga kusawa nga musanva awo budde bugenda mu maaso nga akwongera emitwalo nga 5. Oba kitegeera agamba soko ofune lanchi kusawa nga aho gye bugendera mu maaso kusanga 12 agamba simanyi wafunye dina oba tugendeko awo mugasagala agenda out nakuterako emiliyoni ze miliyoni 2.5 mu lunaku olwo. Engeri gye tukutawo nnyini mu wiiki ng'emu n'ennaku ezimu eziguddemu emabega nakulabako ku interview emu ng'olabula abayimbi abato n'abavubuka abato okwesonyiwa abakazi abaki abakazi abakulu kati awo nnyini wenjagala oŋŋambire kuba kakati gwe bakusangako akasente omuvubuka yenna kye yandiyayanye bonna abali ennaku zino kye bayayanira bateekako kasente kabwerere ate buli kimu muli time kati gwe bikunyiwa bityawo bakuteekako akasente ako olwo obukuta lwakwanze nali sibukuta akasente nali sibukuta nga sirina nsonga lwaki tandisa okukwatamu miliyoni yali tekutagaza kuba nali ndi nga nyimiridde wali oyimiridde kati olwo nga lugenda akwadde 2.5 nga oteekawo ekibeera kati nkoze ntya nga otandika obigattagatta enkya ng'era addamu akuba essimu oba nga waliyo sho nga ajja kakufuuwa akakadde abakikola soomu si babiri abalala yes nga era bonna bonna bakola ekintu oluusi kifaanagana bulamu bukyuse oguzeemu akamotoka engoye yali akuba engato eya gundi engato ey'olubege tokyagikuba okuba nga tompya buli lunaku engoye okuba ziri ezakabi notuuka time ng'amazima oteredde era asula mu katanga osula ku apartment waggulu sente osasula myezi 10 myezi emeka oba kitegeera bulamu nga bunyumi naye munange kati omu alaba nga bonna bakola ebintu byebimu kati omu kyakola nga aŋŋamba Jovan, in case of anything call me gamanya wendi in case of anything call me, I'm here to cover everything. Exactly. Kati lumu ngawo kyali waŋŋamba Jovan bentambula nabo oli yagambye okole bwoti mugezeeko tumuyite tulabe wabeerawo bakyali baffe batutwala mu speed abatuteeka nga okwata essimu kati oyo abadde akoleza ssente ng'akwata essimu ng'omukubira omukubo ng'amugamba kwa yali mutoototo bwati naye nga si muto ane mutoototo amukubira hello how are you baby girl I'm fine biki ngamba kakati nina show yange biki gye mbadde njagala otegeka nekyetagisa nambuza Jovan don't talk mala toyogera nnyo badde kyetagisa ki nomanyi omuntu akubuza ekibuzo bwe kityo amugamba netaga sente millions nga 12 bikiwe bityo naye simanye enanga ebintu ya beeyi biki bibera millions nga 10 naye muganze njagala just 12 nangamba olweggulo okusawa nga emu 12 ngenda kukubira essimu ombulire wooli nzije nkuleetere sente endowooza nno byakusaaga mbala ndi awo saa zoze 12 boki nga reality mu reality nakuba akasimu Jovan ndi waneeno oliwa nemugamba ndi waneeno ku Kyebusaabala saidi ki nemulagira we nali nagipakinga nemubuuza olwa nanga ndi mmotoka bweti sente nga ziri wano mu ntebe wano
Sente nga weziri mu reality mwalaali tomanyi ngobadde omanyi byakusaaga nangamba balamu nga bweziti nga nyingi bweziti ate ezo zonna nali sizikwatangako omulundi gumu at one time nga nsobola okuzinoonya nenzifuna naye nga okuzikwata zikuwadde one hand mwana gwe nabula okwagala sente zo nzikwate nzijjewo bujja nga tetwogedde yadde ekigazo aleme obuteekyusa ayinza okwekyusiza omuntu weyeekubaawo yes naye nga sente zentwala saamanya ki kyentwala muganda wange omukazi maaso eyo bintu byakyuka ndoza kale nayagala okuneefuga akunezza ng'ayagala okubeera mu control love oli asobola okukuloga asobola okukola buli kimu okusobola okubanga ali mu control obeere nga asobola okuba nga yasobola okuwa ekyokulya asobola okukola kyo kitegeera oleme nga music oba oyagala okufuluma ina kkubira ye audio video ina kkubira ye muganda wange tomanyi bulamu bwannomu bikutama bitya muganda wange biwanvu kuba bansindikira bintu bingi byabaawo baleeta basindika ebijini bino bigundi biki bingi mwana misambwa amajini biki bintu kabitandika okunkozesa mbu biki mwana subirani asindika ebintu ebyo Jovani abakazi abo bakompitita bo mulimu abantu wetukola emirimu egimu bingi byaliwo ate nga omanyi akuwalana bwakubisukka bwe kityo Jovani kusindikiranga amajini abakola biki njijukira sometime back wafunako na accident olowooza nti era byali byekuusa ku ebyo kati kankulireko ku accident nze emmotoka yagwa emmotoka neggwawo nze nesifunako yadde obuzibu obutono ennyo nze mwennyini nenfuluma nga nzijudde omusaayi ku kanzu yonna nga nzijudde omusaayi ku suuti kwonna kuno oba okitegeera kati gwe wobanga tofunye bbwa tofunyeeko yadde obuzibu nti oba ki oba oyatise wano omutwe guleese omusaayi naye nga oli mulamu naye nga olina omusaayi olina gwe basaliddeko enkoko gooza kiba ki biba biwanvu mukka biwanvu ddala gende wakaawo n'oba ng'ova kukola esente nezigenda esente neziyitawa ngezibula obeerawo n'oziteekawo nezibula sokoleke Jovani naawe leka kati tuli wano eno noteekaano sente bwoti n'okolamu bwoti noddawo nga teziriyo nga nza yaliwo nzekka Jovani ezo si firimu kale otaddewo amajja naawe otuddeawo dakiika ziro tokyagalabako yes naye mukama nanyamba nenkola ki ne obulamu ne bubeera nga Katonda yanyamba byonna ebyo ndabika ninga ngeyabiwona ate nga ku kyonna nga ne mu gyenkolera ebizibu byebimu nga byebikola ki nga byebiriyo mukulu lutaaya eyali oba katugambe nga bonaagamba nti bwe nandibulidde buli kimu ekyange nga gamba Jovani saagala bintu ebyo naye nga bambi musajja wattu naye ate okola ki musaasira bingi byetika ku mutwe ate muteekeko guloodi yange nga nina kuwanika mikono oba kufa era nensalawo okubeera nga obulamu butambuza mu ngeri bali bulina okutambulamu bavubuka n'abantu abalowooza mbu anaayagala abasajja abakulu agenda afunamu nti kigenda kuggwa abakazi abakulu nti agenda afunamu ogenda kumaliza nga gwamanyi ojja kitegeera Jovani waliwo njagala ombuulire bulungi kubanga kyatuuka ekiseera gwe kennyini ne wejja mu New Eagles kituufu oba si kituufu yes nze yejjamu ate nga byonna ebyandetera okuva mu The New Eagles nsonga zezimu naye nga tusobola kibulira mukulu lutaaya ku ebintu bingi byantuukako nentuuka akaseera nenjagala okowa obutwa nze muntu eyabeera mu The New Eagles nga bwe mpakinga emmotoka yange ne babala nti ntaddeko empiira empya nga bagisala ne bagusala nga tusobola gukola eyo tebampalana n'ogula emmotoka empya neokera ku makya nga bagikubye endabirwamu zonna ziyiise I'm this kind of a man eyakera gwe baali bawaddeko amacupa kunywesa amacupa tebaganywesa kuba nze nina Mukama Katonda
nengagira ne babiteeka mu mmere babiteeka mu mmere ne bagindeetera mu kugindeetera teba bakuwadde amacupa ng'oli agakonyekonye n'agakuwa amacupa ago tosobola kumanya kisse muntu bagamba nti ayabise mutima kitegeeza tewabaawo evidence. Mukama akugula atya ku nsonga eyo kyo no kirala mu kuba kizibu nnyo kyakutegeera ekyo. Yes, ebintu bingi byantuukangako mu The New Eagles nga nesobola bibuulira mukulu Lutaaya kuba mukulu Lutaaya muntu abali banjagala nga ne bwe ngamba gwe bakugoba enkya bakugoba. I'm telling you nga ne bwe ngamba nti kino tetukikola bwe tuti nga mukulu Lutaaya akkiriza. Kati still mu The New Eagles awo walinawo embeera ekuzoganya nga bakompitita be bakuzoganya oba nga abamu nga ku ba top boss omanyi buli tewali ba top boss. Aba top boss yali mukulu Lutaaya ne Mami Irene. Yes, be bali ba top boss. Ate nga bo tokwata ku luzinda. Byonna bikole tokwata ku luzinda. Gwe fujjo lyonna likole naye. Tokwata ku luzinda tomusongamu. Tomugatta mu mboozi zo. Tobaako kyokola. Waliwo omukulu gwe mpulira gayitinga nambu New Eagles eyo yazoganyanga nnyo. Teyo omukulu yakuzoganyanga. Nze bankola buli kimu. Ne nali nyimiridde ku kintu kimu nze natyanga Mukama Katonda yekka. Tyanga Mukama Katonda yekka. Era yankuuma okuntuusa leero ng'okyandaba nga bwe nfaanana. Amazima ga Katonda. Nze nabeerangawo nga nina ssere nga n'okunyirira kwange kutono nnyo era abamu baali balowooza nga nina siriimu. Nze na girlfriend gwe nali njagala yankwatako ebiseera ebyo oba emabega yankwata n'antwala mu ddwaliro n'aŋŋamba Jovan oyina siriimu. Sisobola kwebaka naawe ng'olina siriimu. Omusajja ati olina pressure ne stress. Ne mwennyini yatuuka n'agamba Jovan oli mulamu okutuuka ku kino. Era ne tuba tunyumya ŋŋamba nnyo. Tinza nkwewuunya oli mulamu. Oba kitegeera. Nga takikkiriza. Yes, nga takikkiriza olw'ensonga ye kuba ye oba nkugambe batya. Simanyi. Kati Jovan kyenjagala okyakubuuzaamu obuuka otya mu kigaali ky'abakyala abo abatera okusumbuwa abayimbi abato n'abavubuka. Lemu nti ekyasinga okungira nti nali mwana muto nga nyingidde we nabeera mu The New Eagles nga nakayingira endongo. Ate kyanali simanyi nnyo biri mu ndongo olw'ensonga my first song mu bulamu it was a hit. It was the hit song. Kati being nti no mbeera yali bwetyo saakigiranga nnyo. Saabiwanga budde kuba nali simanyi ssente bwe ziva watuufu. Oba okitegeera. Gwe nawo obudde bwange oyo omu ye yakola gwe buli kyomanyi ekibye ennyo gye ndi. Oba okitegeera. Ne ŋŋuma ne ŋŋamba walamu bwe butyo biki. Naye okuva ku olwo mpaka leero ne bwe ndaba omuntu yenna najjanga yeesinisa ebinnyo anti mbula okudduka oba ku mmotoka kunkoona n'enkoona nga neesikoze ekyo. Kakati Jovan we wali mu New Eagles awo omukyala Grace Kani omumanyi bulungi ne biitingana ku mawulire obiraba yagamba agezaako kwagala kudda eri Baby Daddy naye nga tetunnatuuka waawo relationship yammwe ne Grace Kani nga mukyali mu New Eagles yali etya mwalingawo mutya? No, yali kyali wange Grace Kani era still kyali wange naye takyali kyali wange biri ebyali ebingi ennyo kuba Grace Kani ng'omuntu yayagala okwagala okuteekawo embeera endala. Yayagala mbeere father baby. Yayagala obeere Baby Daddy. Father baby. Ate nga wali toli mwetegefu kubeera father baby. Ya father baby nga tebyo si byenjagala kuba yali kyali wange nga sina nnyo kye neetaagisa bwa father baby. Omwana amuteerangawo embeera eraga nti emuwe essuubi. Nze ndi musajja ali real. Ate kyandi musajja ayagala ennyo okubeera mu bulamu n'abantu nga bali happy. Ate nga ye nabeeranga nnyo naye oba okitegeera. So mu mbeera eyo ndowooza bye nakolanga yate ne bimuleetera okumusikaasa embeere wendi. Oba okitegeera bwe kityo. Oyo omu kyemmanyi mu Meeya awo alinayo concert. Olowooza bino abikola kupushinga kivulu kye nti alinayo concert oba byayogera bimuva ku mutima kubanga aliwo audio ya linki nga kyemmanyi nti naawe wagiwulirako naye ng'eddala
omuntu ebigambo byayogera owulira nga biva ku mwoyo Jovani. Kale change okugamba ekirungi okyogedde nti birabika byali biva ku mwoyo. Waba yali promoting concert ye simanyi. Abulayi biva ku mwoyo, just Grace yetaaga buyambi. Grace yetaaga buyambi. No go sigwe gusoose go gamba mbu Grace yetaaga buyambi. Yetaaga buyambi. Lwaki ogamba mbu Grace yetaaga buyambi? Anti Grace katunuulira abantu bonna bazaabe aba The New Eagles bazatambuliramu. Okuli basasha ba Bettina ba Mwanje ba abaana kala bali obulungi leero bwe yatandika nabo nga te Grace Kan ye muntu alina ekitone wano nga mu Uganda tewali mukazi amusinga kuyimba mazima wano ogambye Jovani ne bwe baba bana abaana abato banene abajja bameruka tibamusinga kuyimba oyo kintu kirala nnyo machine ndala nnyo mu kuyimba mulala muko. Yes. Kati mu mbeera eyo abanga byonna abina ina talent eyakabi ng'alaba banne bagenda yayongera ku declininga aba ina gwaddalu alina okubanga ali depressed. Yes. Kati depression ye mukolera obulamu obwayitamu obo kitegeera ekirala nze nabeeranga ne Grace nga mugaidinga nga bonabeera n'omuntu omugamba ekyo kibi kino kibi tokikola kino kiba kibi ate bw'oyogera bw'oti kibi ng'omuntu osobola omugaidinga otherwise kuba nze mbeera n'abantu I make sure nti obaako enkyukakyuka mu ggwe nneme kutambula nga nze ndi bulungi nga bwe nkusaba omutwalo oguwe munno oguwenze tosobola gumpa oba oguwa oli abakulinaanye emabbali tosobola gumuwa oba kitegeera kati mbeere mba njagala nnyo beeremu n'omutwalo nga bwe ngukusaba kati osobola ogukwata n'okukola ki n'ogumpa bwe kityo okiriyalinze eya n'ogamba gwe tobeerangako father baby wa Grace Kan era tolibeera father baby just oli yali kyaliwo nga bw'omanyi nti munno kyaliwo kidoowo biki we kiggwa ne kakati ng'eyaliko kyaliwo kidoowo mu mbeera eno mwali kuba nkimanyi naye atulaba ssaawa zino oyinza muwa bubaka ki magezi kigoyinza omuwa advice kigoyinza okuwa Grace Kan omuntu ali mweyo embeera gy'odescribe nze nga luzinda. Grace Kan sinza kimu kyenyinza omugamba nti akkirize obulamu bwalimu mu bulamu buliro eno ensi tuli mu nnyanja owulira akagambo ke nkugambye eno ensi tuli mu nnyanja muyinza okuba nga okimanyi nti tusobola okubeera nga tuli wano nga ebyennyanja ate bye biri mu nsi fe abali mu nnyanja lwaki ogamba nti kituufu anti njagala kuwulira kyongamba simanyi oba okitegedde okimanyi nti tusobola okuba nga tuli wano nga fe abali mu nnyanja fe abali mu mazzi ng'ebyennyanja bibiri mu nsi Jovani ng'otandise okwogera ebintu ebikusika emboozi nga nkusika ennyo statement nga yawala nnyo kati ankiri bwe kiti eno ensi gwe buli lw'oyita mu bulamu obukunyiga n'olowooza mbu osobola okulwana bw'ogwa mu mazzi eyo ensi etali yaffe ey'ebyennyanja n'ogwamu noyagala okupapala yaye oyongera kufa ofa mangu yes odroninga mangu kyokka ate bw'ogwamu n'ogamba nguddemu n'otalwana yes no relaxing no reluctant odda waggulu n'okumira tomira nene ensi kyekimu eno ensi self service kyoyagala kyokola ki kyokwata n'olya kyoyagala kyokwatako n'olya oba n'otwala it's a self service table kati abantu abasinga tubeera mu nsi nze we nafuna ebizibu byonna bye nayitamu byonna ebibi byonna byonna bye nzize njogera nakkiriza wakkiriza nti kituufu kino weekiri n'oyagala okunoonya solution okivaamu zaako nengenda gwe buli musawo gw'omanyi neninya ne ku nnyonyi nga bw'otuuka abasawo abo bagamba ki omanyi bagamba waliyo abasawo abanokolayo ne bagamba gundi akukola kino gundi akukola kino babyogeranga nenze nti gundi okumanya nze nga neetaaga kimu kuwona weetaaga kutereera amanya mbu nno katugambe onkola ekibi olwo nzije nkugwe mbulago nkutuge anti kyenina okukola kusalawo kukkiriza bulamu bwempitamu sigale nga ntambula abula nga kyenfa kuwona era ekyaliwo tewali yankolera nagenda Nigeria Tanzania nendala bayitayo Zimbabwe nengenda Zimbabwe nali mbuzayo genda Kenya neŋŋamba akati mbikooye neŋŋamba kati nina kulinya ennyonyi egyo
nyonyemu entuusa wa Mukama Katonda nenga nengula Dyson ne mutwale wakana akacupa nkyakalinayo okumanyanga ko nkajjuukirirako. Eno tukulaba olinamu ennyimba ezitambula akasente okalina motoka ogirina naye obulamu tebutambula. Ng'obulamu bubi nnyo nga bubi nnyo nga nfaanana bubi nga nfaanagana ng'oba mmese buno bumese buno busitebbooni. naye munnange oba oli awo mwene Mukama yamala n'awuliza essaala yange nalaba bulumi bwange. Kati mbadde nkugamba nti eno ensi mwe tuli buli okwata n'odrawuninga n'okkiriza n'ogamba nedda n'olwana yeeyongera kubbikiza. Abantu balwana bati abamu banywa omwenge abamu banywa enjaga bakozesa ebitumbu aveeko agende okudda ng'obulamu buli ki oba okitegeera ng'obulamu buli ki nga buli kiriya. Kati yembeera eyo mwenzize ntambulira neŋŋamba Luzinda teweetaaga kulwana, Luzinda weetaaga kuyimirira mu ngeri gy'oyimiriddemu otambula mpola. Luzinda owulira ng'ovaako akatovu tolina kuvaako weekwate mpola mpola. Okitegeera obulamu obwo mpaka leero wondaba. Kati formula yemu gye tuyinza okuadvisinga Grace Khan. Exactly. Adopting formula. Yes, teyeetaaga kulwana. Teetaaga kulwana nansi. Teetaaga kakasa nsi nti nze ndi bulungi oba ndi bwenti oba ndi bwenti. Yeetaaga kukkiriza kyafaanana kyekyo ekimuliko. Akkiriza akomewo amanye kati nina kutambula bwenti ntambule bwenti omwenge nguvuddeko kanzikiriza obulumi. Bw'otafeesinga bulumi tosobola kutuuka gy'olaga, tosobola kuba waakabi nga tofeesinze bulumi. Oba okitegeera abantu bonna abafunye ssente ez'alaali bamala kufeesinga their troubles. Okitegedde? Abantu abasinga bwe babawa advice abamu basalawo ne bagitwala abamu ne basalawo okubayita abamu ekitegeera abamu ne basalawo bayite ku mutwe. Kati bino byagenda ayogera mu mawulire gwe bwasigala nga akyakola ekintu kyekimu oba we bisigala nga bikyayitaayita mikwesese ku social media ogenda kukolawo ki? Byagenda agamba ye akyagala ali mu laavu naawe ali mu kuyayaanira and all that kind of vibe. Kwagala omuntu si kibi. It's okay. It's okay okwagala omuntu. Awulanze si mulimu. Obadde kiriya nnyo. It's okay. By the way, njaga nange nfuneko ka feeling yako ngoina goyagala mwana nga takwagala. Ngoina goyagala nga takwagala mpule bwe kibeera feeling yo togifunanga ko jova. Eno love nebera yaddala naye ate ebeerumya sebo. Tewandi gyesabidde. Mpule nga njagala njifuneko njibeere muko you know. Nti weesabira okimanyi ebyaddala oyinza okubula otulo. Obuzibu ennina nti nze ndaba omuntu nga tandiiko tanjagala nze mwennyini neesega mpola onyiga next mpola paka wetuuka ne ŋŋamba era kyengambye nti you have to adopt other structure nti kino kiganye n'okkiriza n'osiizinga fire oba ekito. Exactly. So mubufunze nga bwe watugambye byonna ebyo byetoola kugira emmotoka yo amalogo amajini bye bikujja mu kibiina. Tugenda okulaba bbanga ttono nnyo omukulu yeetadde alina ne bandi. Ekirowoozo kijjawa nti akantandikewo bandi eyange osanga ekintu nkivuge mu direction nze gyendaba gyenjagala kigende. Nanti nze mu kuva mu the new Eagles saavaamu nti njagala. Tewavaamu nti oyagala. Bizibu bye byakugoba. Bye byangoba ne ŋŋamba kandeke kino kwa mukulu tayawo nze nayogeranga naye nga ŋŋamba Jova no making nga sure ne onaaba toli wano nti oba n'ennyumba mwova nga toli kireereese. Bw'oba n'ennyumba mwova ennyumba ebeera n'amateeka agagifuga. Oba kitegeera golowoozaako ewammwe bw'otuuka ewaka enneeyisa gye weeyisa eno gye weefuula wakabi mwana ali eri biggwawo birala nnyo n'empi bazikuyisaamu fukamira oba ojja kufukamira. Kitegedde kati naye no bw'ojja gye tuli n'otandika omumanyiira. So kyekimu n'ekyo nti embeera mwe tuyita mwana tomanyi eyandeta okugamba nti kati it is time nkole bino kwa mukulu tayagamba nti olina okuba n'ennyumba gomova mukyo nga nina okukola South Band
Kubeera namugamba njagala nkole sauti njagala nkole kino ngamba ojja kukola ngira ngamba yenga akulaga nga time etannatuuka kuba yagamba nga ojja kukola nga ne mulaga kyenjagala nga wali so ambitious mu kaseera ako okyali muto okyalina nnyumba okyali wa taatawo na maama wo naye ng'owulira oyagala weete nzimba ennyumba nange eyange otandika okubaga amateeka agago bwe kiri oba okitegeera era kwe nava nenkola South Band era eriwo era tukwasaganya okitegedde koze n'abantu bangi ebbanga lyonna mpozi nga wagivaamu so obulamu bwe butyo ne butambula ne tunyumirwa embeera n'ebaawo naye mwana tukyatambuza we still pushing it yadde nga abayimbi bazoganya kuba twaleetawo n'omuyimbi abayimbi nga 2 3 n'abayimbi bano bw'amala omuwa oluyimba olulungi n'omuteeka ku TV ne ku radio awo wennyini anoonya ekkuba erimutwala afuna amagezi ng'alaba mutwala so amagezi baba bangi era awo ne tugamba katsoke tusiizinga fire ku bayimbi bano ne tusiizinga fire kuba tetwagala basayining sa twagala kukola kintu kyonna ne twagala ate tubayambe era one time nabagamba n'abayimbi ba South Band nti singa bwe mubanga mukoze ebintu byammwe oba nga mukoze ennyimba mbakoledde buli kimu singa mulindako n'ofuna olwokubiri oba ennyimba 3 n'olyoka ovaayo nga olina woobadde nga otandise okufuna ku sente olwolira nga bakuba obusimu nti oyo wammeka tukoze tutya maama ng'ayitamu so bwe bityo ne tuba nga twakisizingamu fire naye nga tugenda kuddamu tukole kiguno omwaka gwennyini ndeeta abayimbi abalala nga 2 3 abakabi era babalinda obudde bwonna South Band egenda kubebawa emboozi yonna ngiwulidde naye okusinzira nga we wali mu New Eagles awo onsomedde ennyimba nnyingi nnyo the list is endless ze wakubanga okitegeera era nga abantu baziwulira bazivibingirako osaze okoze South Band ne kati abantu beebuuza Jovan kiki takyata nnyimba kinyimba kizokoze ng'oli mu South Band abantu bo balinga abagamba Jovan takyalina luyimba kansa abagamba nti no sina nyimba they might be right and they might be wrong Rachi when abeera mu the New Eagles bampanga ennyimba era bankoleranga ennyimba nga twali kyeteekamu nze nali kyana kya mami nga buli kimu kinsanga ku mmeeza ngenda bugenze mu studio ate nga ne mugenda mu studio bankimira mu mmotoka yaabwe abo kitegeera nenyingira studio n'ennyimba mu kuyimba kwange natuuka ekiseera nga nina okuva mu the New Eagles olw'ebizibu bye nakola ki bye nayitamu ebizibu bye nayitamu ennyimba ezaali zinkoleddwako n'ennyimba za South Band bwe ziri half of them they are for South Band, half of them they are for the New Eagles zibaddewo lwakuba nti I think maze 1 year and a half nga sifulumya music you know company ebeera ne recess bwegira ne stopping ne sizinga fire ne batunuulira bakoze batya kati nze nalina omwaka mulamba n'ekitundu gwe nali ntaddewo okubeera nga sizinga fire ndabe enyimiridde ntya mukyo nga mulimu n'ebizibu byempitamu ebyabina ebintu majje n'emisambwa biki ebintu ebyali binkozesa ebintu ebyali bintwalako sente ebintu ebyali bintuganga ekiro n'emisana nga ntambula n'emmotoka ne binkozesa za accident nga nesinze yabireeta oba okitegeera mu mbeera eyo nga tosobola concentratinga kola music amazima ng'olina obulamu bw'oyitamu obukambwe nasooka ne mbubeerabeerangamu awo mu the New Eagles olw'okuba baali bankolera nentuuka ne ngamba naye naaso n'abeera ntya kanve muno osanga binaakola ki binaggwa bwe nagenda emabbali tomanyi nga baagala kunzita nveewo oba okitegeera nentuuka ne ngula obutwa netta enveewo kana nangamba nedda buno si bwe budde bw'okufa buno obudde bwakuwona era leero kwe kulaba ng'ondaba nfaanana bwe nti omwaka ogwaggwa saafulumya music nali mu recess era olw'ensonga nti nali mpise mbulumi obuluma naye ng'ate nina okubeera nga wendi oba ntya oba okitegeera so mpaka leero bondaba waneno wendi Mukama Katonda manyi one day one time ngenda bikola
ngenda kuta music kyengenda obagamba South Band weri ekola era music wange wali wa South Band oba ogenze ku Jovan Luzinda YouTube channel oba okiraba mulimu ezirimu okuva ku Mpedde Maama mpaka kuziri waggulu ezo za South Band oba kitegeera so kitegeeza tutambula lwakuba tutambula mu mbeera nti ntekemu nnyo nga banteerangamu mu The New Eagles you know omwana era baba akula bagamba obanga tosoose kuyitako mu bugubi tosobola kumanya ntambuza ya bintu bwekyo that's why music atambula tekisobola tambula kyekimu nga baali bakuteeramu obwereere oba kitegeera wali baali bakuteekamu leero gwe yeeteekamu tosobola kufuna kyekimu bwekyo tosobola kufuluma music ku pesi yemu yeah. Mwena abadde bagamba Jovan talina luyimba yakunnyonnyodde musajja abadde mu recess akubulidde byonna byayitamu promises n'atugamba ate ebijja byokya kati enyimba nina nyingi I've got many songs nenga sizita nzirina nyingi ate ezakabi nno nenga sizita ate era nze manyi nti mu band music ng'oggyeko ba legends sijja kirala kyogera naye tewali ansinga kyogere ndi gwasinga tewali mulala ekyo nja kigamba tewali because I give my music muwa obudde nze olimba lumundu ukolera omwaka mulamba abo kitegeera Jovan omwaka si mungi wano abaana bakuba oluyimba leero waliwo bemmanyi wano abaana bakuba oluyimba ekiro enkya n'aluta bali luddawa batundira mwezi nze ntundira myaka na myaka okitegedde nze nyimbira bayingira mu laavu nyingira abagifuluma nenyingira banene abali ebisiyaga bonna mbayimbira nenyimbira abali mu bulamu obw'okubanga yeegomba bwegombi muntu tanamufuna nenyimbira banene obampagira buwagizi music kitegeeza nze nyimbira buli muntu oba kitegeera naye ngaebisiyaga tubivumirira kyaba ebisiyaga bo bayimbira biki lava nti abasajja abeera n'omusajja munne ngobalaba sayana nabo bayimbira bonna Jovan oli muyimbi nyimba Jovan wakola bandi ekintu ekirungi ennyo ate nga nawe wetutunulira ku story yo bakuyambako ne bakuteekako amaanyi mangi bakuyamba paka leero kumpi be banyamba kati ng'ogyeko ekyokukola ssente Sauti Band biruubirirwa ki ebimu byogamba nti Sauti Band twagala ekole kino ng'ogyeko gwe personal gains ogamba nti kanfunemu akasente kati ate nsakola South Band kufuna ssente leka naawe Jovan ate mukulu tabwe waliwo akola ekintu okumala amaanyi si kumala maanyi kati ekyo kifanaganako mu mbeera ey'ekivubuka ng'otunuulidde ssente abamu naye tukola ebintu nga tunoonya kye bayita nga tunoonya ngeri bwe tugatta ku nsi yaffe bw'otuna music wa Uganda entambula gy'atambulamu n'abaana ennyimba gye bayimbamu ng'owulira music wa Uganda tasobola kukula nga tasoose kufuna bantu basimba misingi mituufu kuba abayimbi ba leero ave n'agamba nsobola okuyimba n'agenda mu studio n'ayimba naye nga byetagamu ku traininga byetagamu kukola amaloboozi byetagamu bintu bingi ebyetagisa vocal drills okudrillinga amaloboozi ago gabeere nga bw'oyimba bagamba akasajja kakubye oba kitegeera naye nga olw'okuba nti nno tewaliiwo asobola bayamba bambi ne bagendawe batyo talents ne zifa bwe zityo kati ze nateekawo South Band kuyamba industry era manyi mu myaka egiddako 2 bwe naaba siina industry eno oli ŋŋamba Jovan weetulira tugenda kubeerawo tutuule tulinde kati Jovan baana bangi bandyetaze okweyunga ku Sauti Band criteria ya Sauti Band mufuna already made mumakinga tumakinga we make our own brands okitegedde ssebo so si nti tusanga biwedde ffe tusanga biwedde ffe tumakinga
era n'ogenda oba ogenze ogenda bibyo bangi benkoze ne bagenda n'abamu ne baagala n'okunsiba naye nga ekibansibisa lwakuba nabayamba so tusanga ebizibu bingi naye nze tebasobola kunzija ku kiki kiruubirirwa kyange. Neebuuza abantu mbulamu ffenna tubaako n'ekintu nga okitya naye njukira waŋŋambye you should face your fears wakiŋŋambye naye gwe kintu ki ekiyinza okuba nga okifeesinga naye nga wandibadde okitya? Ekintu kye nsinga okufeesinga ate nga nandibadde nkitya ye muntu. Yes. Omuntu akoze eki? A human being, it is the worst fear of me. Giovanni, kyogamba olivinga na worst fear? Anti nkubuulira amazima abantu it is the worst fear of me okusinziira ku bye bampisizaamu mu bulamu. Tubeera ne bakwano baffe nga tulowooza nti bakwano baffe we tunaabeera nabo bagenda kututuusa ku biwanvu oba tugenda batuusa ku binene naye bakolerera ekintu ekyo ogudde otya ofudde otya bakujjawo mbwangu. Nsobola okubuuza mikwano gyo wano leero olinako bakwano bameka? Giovanni, mbuuziza kibuuzo sooka onziremu olina bakwano bameka? Mikwano gwo waddala emikwano egya ddala gyo ngibalira ku ngalo. Olinako bameka? Giovanni, ngenda kubuuza wasoma? Nasomako muzeeyi. Wasomako? Wakoma mu class ki? Giovanni, oyagala kukola otya? 1+1 equals 2. Lwaki okizeemu? Kati olinako bakwano bameka? Nako nga omu oba babiri. Lwaki olina omu oba babiri? Lwansonga abantu abasinga tebali real ate tebali genuine. Ansanji kuddiddemu tajinziriddemu nti a worst fear of a human being, it's a human. Teri kintu kyakisobola kuba muntu okujjako omuntu ekimenya amateeka liba ki? Onyumizza ebintu bingi, twogedde ebintu bingi ate nga byonna ebisinga byonyumizza ebyakutwala speed byewatwala speed ebisinga bifunira mu line ya Eagles. Kakati ekibuuzo kyenyinza okubuuza saa zino wejjusa okuba nti wajoininga Eagles olunaku olumu oba osanyuka okubanga wajoininga Eagles? Kyenja okugamba saabifuna nti mbifunidde oba katugemu mu the new Eagles aba nabifuna nejjusa kuba nti nayingirira kye bayita endongo. Music fraternity at large nejjusa lwaki nagiyingira kubanga nze nakeera ku makya neŋŋamba mukulu lutayi mpuliranga endongo ennyinze nga bwe nkaaba nenfuluma mu bulumi obungi. Kuluta teyamanya lwaki nkyogedde era yantuna nambuuza kiki ne mugamba mukulu annoonya ekyomugamba nakyo sikirina naye nentambula neŋŋenda naye nga ku kyonna kyonna byonna era kumpi era byali byamalogo era byali byamalogo nga ndi muto simanyi kyakola byali biwanvu. It's what I could say. Yeah. So in general wejjusa nejjusa nenamala kyengambe nti onagambye wali nti namala nenkitegeera neŋŋamba luzinda kati nkitegedde sina papalira mazzi nagagwamu bwe budde njiye engeri bwe nva mazzi gano mpuge ngende ku lukalu wali nga sipapadde nga sirwanye na mazzi. Saagala lugero lw'Abaganda mu nnyanja oba biki ennyanja ekuttoomira nakigaana ze ennyanja tejja kunzitangamira bwe kityo. Giovanni, kyemmanyi kino ogenda kukkiriziganya nange nti ensi eno tugiriko nga bagenyi era at a certain point of time tugenda kutuuka tugiveeko. Naye nze nga nze waliwo ebintu bye ntunuulira awo ne ntuula awo ne ŋŋamba kino bwe nnaaba nkikoze mu bulamu ne bwe nnaawumula nja kuba mpumudde mirembe. Kati Giovanni, kintu ki ky'ogamba nti kino bwe nnaaba nkyakompulishinze nga nkyakievinze mu bulamu
ne bwe naaba mpumudde era kino nsaba buli omu anyambeko, buli omu bw'oba olina ng'owulira osobola. Njagala ozimba church kyekisookera ddala, naddala church gye bambatirizaamu ewaffe eyeerugazi. Njagala okulabirira abaana oba abantu abeetaaga obuyambi. Neetaaga apartments kwenyinza okubalabiririra. Neetaaga kankosoba kigambo okuyamba at large, kuba mpulira nga sinnakikola. Neetaaga okuweerezaako ku Mukama Katonda mu ngeri endala. Neetaaga omumuweerezaako mu ngeri endala. Kitegeeza there is that time wendikeera ku makya nendeka endongo nenyingirira obwakabaka bw'omu ggulu. Kyekyo kitegeeza luliba olunaku lumu ne muntu nzaamu kamera nga nfuuse ekyenjawulo nga nze awonya abantu. That is very beautiful. Kinsanyusiza nnyo. Kakati nga nkwerekereza mukulu Jovan, obaka kiboolekera abakuwagira, obaka kiboolekera abakufollowing, abantu b'oyimbidde ebbanga lye waakabayimbira. Abampagira era abamufollowing mbaagala nnyo, abalala beeyongera okumpagira ne ku channel yange bagendeko. Jovan Luzinda ye channel yange, ya YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, buli wamu bye bimu. Ekirala beebale kwagala show yaffe eno, beebale kubeerako ku mukutu guno, okubeera nga batumbula ne babeerako ne batwala data waabwe, okubeera nga basigala bagoberera. Kyamaanyi ddala, kozi bakikola babongera ku Music Fraternity kweyongera maaso. Weebale nnyo mukulu lwakaddeko olwaleero. Ndowooza tunaddamu kukwatagana lunaaba lulala, oba zinaaba ssaga ndala oba ganaaba masanyu. Saagala mujje mu ssaga zokka, mujjeeko ne masanyu, mujjeeko tunyumyemu obunyumya nga tetuli ku kamera. Reality. Oyo abadde Jovan Luzinda olunaku olwaleero wano ku ME Media UG, ate nga nyongera okukakasa nga nkugamba nti for infotainment, entertainment and real life stories, fwe tuli okubeera nga tukutuusaako information okuva mu nsonda zonna ez'eggwanga n'ensi yonna, kubanga yeffe ba ME Media Uganda. Now, my name is MC Rodez. Pateka the Maker is my AKA. Till next time, keep it locked.